Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera webale kubanga yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo kakati gwe yabadde ambuuza engeri gye babbye Ssegona obukadde bwa ssente bw'ataategedde na kutegeera naye nga tutegeddeko ssente zaabadde emiliyoni 18 ez'omuwi w'omusolo nze nja ziyita za muwi wa musolo lwansonga bannayuganda bangi bavuddeyo nga bagamba nti kirabika ssente zino kwe kwali ne ziri ez'Amathias Mpuuga ziyinza okuba nga ziri part of ku bukadde 5 kati wuliriza njagala kubanga nkuviire ku ntona amawulire gano gaabaddewo gaggulo naye abasinga obungi bazze bantaaginga nnyo nga bambuuza kino kyazze kitya zino ssente ki kakati wano ku Red Zone TV njagala kubanga mbikuwa wabula nga sinaba kubanga ngendayo nja kusaba gompya soko subscribing ku channel eno kirira wansa olabe ekigambo subscribe gikwateko o subscribing okwate ne kade akaka notification kakuyambengako kujjukiza singa Red Zone TV enaabanga yina ensonga yonna gyetaddeyo gwe wenna amanye Lubaga bwe bayita ku kasozi Lubaga ng'omanyi ewali kyaki ey'Erubaga eyo ng'omanyi weeri ng'omanyi ewali Centenary Bank Lubaga branch bw'ova ku kyaki ng'okkirira erikubo likutuusa paka ku popopo naye ovudde ku kyaki y'Erubaga okkirira waliwo Centenary Bank Lubaga branch kati Centenary Bank eyo Lubaga branch ebbali waayo waliwo washing bay abaana boolezaawo emmotoka n'abali akabiriizi nako weekali era awo wennyininyini ku washing bay abamu ku bakungu n'abantu ab'amaanyi ab'ebitiibwa kabeere Katikkiro emmotoka zaabwe zoolezebwawo we batera zitwala okubeera nga bazooza abamu abatali basiraamu ne bakyamako wali kabizzi ne baba nga balya abamu ne baba nga bagenda wali mu Centenary okubeera nga bakola withdraw abamu nga babankinga abamu nga bajjayo ssente abalala nga bakola ebintu eby'enjawulo abamu baba bagenze wali ku kyaki erubaga okubeera nga basaba gwamanyi kyaki y'erubaga eyo weefaanana bw'oba ng'omanyiiwo ewantu awo kati Ssegona yavudde gye yavudde yonna ng'ayina ssente enkalu ebisawo bya ssente enkalu mu mmotoka n'asiiringa emmotoka ye n'agirookinga nga womanyi ng'alowooza nti emmotoka ngirookinze n'agirekera abaana babeere nga bagyoza bagikuba erizi tewali ajja kulaba kiri munda kati omwana omugezigezi n'alingiza mu mmotoka munda n'alengera bando za ssente zaatalabanga nako obulamu bwe n'alingira ebisawo bya ssente eby'etaano nga tamanyi ssente ziri mmeka nga tafuddeyo kumanya ssente ziri mmeka wabula nga bw'ozikubako amaaso bw'oti otegererawo nti ssente zino nnyingi nnyo nga bw'oyinza okuba ng'okiwulira kati omwana kye yakoze n'akwata engeri yonna gy'asobola n'asumulula emmotoka eya Honorable Medard Lubega Ssegona n'akwata omusimbi n'aggyamu ssente zonna n'akuuliita nazo abaana abo Kanaabe n'akwata ssente zonna oba yabadde yekka oba yabadde ne banne naye nga bwekityo bwe kyabadde n'akwata ssente zonna n'akuuliita nazo n'aba ng'agamba tayagala kumanya ebya Ssegona gw'omanyi nze ssente nange ngenze nazo nammwe mulidde ssente y'omuwi w'omusolo nnyingi nnyo nange kaŋŋendeko ne zino Ssegona yabadde atambuddemukko abamu bagamba yabadde ayingidde mu Centenary Bank abalala bagamba nti yabadde ali awo munda mu kabiriizi naye nga ababaddeyo nga bamanyi nti baba bangi teryakubulira kituufu kisembayo Ssegona yagenza okujjukira nti mu ssente ndeseemu obukadde 18 teyafuddeyo nakumanya nti abantu bajja kumbuuza ssente zino nzijjeewa jjukira mu mawanga agamu omuntu okutambula n'omudidi gwa ssente bwe guti ebiseera ebisinga kisobola okukwatisa kati Ssegona bwe yavudde gye yavudde yagenza okujja ng'ekyamazima ssente kirabika baziggyemu nga ne gwe yawadde okwoza emmotoka nga emmotoka yagivuddeko dda nga si byaliko ebyokwoza emmotoka nga yagambye nze nange kankwate ssente zino kantambulemu kaŋŋende nange neeyozeeko ennaku omwana teebereza abadde Kanaabe agudde ku bukadde 18 ssente namu tafuddeyo kumanya ssente mmeka yakutte bukosi mu nsimbi n'agukuba ekisawo n'afuna waayita n'agamba temugenda kuddamu kundabako okwoza emmotoka awannyowawo n'akwata miliyoni 18 ez'omubaka owa paalamenti Honorable Medard Lubega Ssegona afuna emiliyoni 35 ng'ogasse byonna zaafuna mu paalamenti atuula ku kakiiko akakosase era nga ekyapasoni wa kosase newankubadde nga yakatuulako ku bukiiko obw'enjawulo yatuulako ku kakiiko akamanyiddwa nga PAC Public Accounts Committee mu paalamenti naye nga wetwogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu yamulonda n'amuteeka ku kakiiko akakosase Ssegona okuzzaako emabega abadde omu ku babaka ba paalamenti abavuddeyo ennyo nga babaakinga Honorable Mathias Mpuuga mu bino ebigambibwa Mpuuga yaweebwa obukadde 15 ez'omuwi w'omusolo Honorable Ssegona y'omu ku bavuddeyo ebbanga lyonna nga bagamba
sente zino tulina okuba nga tuzifuna era nga naye abasinga obungi bavuddeyo nga bagamba bandibanga baliddeko ku sente ezo. Onalebo Ssegona oyo yandibanga y'omu kubalidde ku sente ezo eza Mathias Mpuuga. Kakati ebigambo bitandise okubanga bivaayo. Onalebo Medad Lubega Ssegona akwatiddwa ne milioni 118 naye firimu ebaddewo nti ate oluzikutte abamukutte bo babbye enzibe Kanaabe ku Washing Bay esangibwa Lubaga. Nkulagiridde bulungi nnyo bw'oba omanyi Lubaga Cathedral Church ey'Abakatuliki ennene esangibwa Lubaga Kasozi Lubaga. Awo ekyemmanga waliwo Centenary Bank. Awo ekyemmanga waliwo Centenary Bank Lubaga branch. Opposite ne Centenary Bank Lubaga branch we wali Washing Bay we booleze emmotoka. Ate nga bwe nkugambye nti emmotoka ezoolezebwawo ebiseera ebisinga ziba z'abakungu kubanga ffe tutambula nnyo ewantu awo tumanyiiwo. Emmotoka ebiseera ebisinga ezoolezebwawo ziba z'abakungu lwansonga waliraanye church, waliraanye banka, waliraanye zi universities ez'enjawulo, waliraanye ebintu bingi nnyo, waliraanye n'eddwaliro ly'e Lubaga era waliraanye n'essomero lya Lubaga Girls. Ekyemmanga we wali popopo era bw'okkirira awo oba osanga popo we waliraanye Muteesa Wandera University, waliraanye Buganda Royal Institute. Kati yo Washing Bay yo Ssegona wabadde yagenza okuba nga ayoleza emmotoka. Olutuuse okebera emmotoka ye nga sente taziraba naddukirawo ku poliisi awo Lubaga ku church waliwo ka poliisi ndowooza ne bateekako ne poliisi ey'ennateete ne bajja ne bakola ekikwekweto eky'amaanyi omubaka sente ze bazibbye obukadde 118. Amawulire gano gabadde gajjo nabadde nina okubanga ngakuwa naye olw'ensonga nti ejjo twadde tubitikiddwa amawulire nga mangi nesagala kubanga ate mbigenda mu nnyo nga sinnabitegeera naye abambuuziza ekibuuzo nti sente zino bazibbye batya nzikugambye yatutte emmotoka ku Washing Bay awe Lubaga n'abeera nga ayagala bagyolezaawo nga womanyi n'afuluma mu mmotoka n'agiwa omwana ajoze ye n'atambulamu n'agenda n'abaako byakola ebirala. Kati omwana olubadde atandika okwoza n'alingiza mu mmotoka agenza okulaba nga mulimu ebisawo n'ebisawo bya ssente kwatuusiza maaso Zaabadde talabangako era abasinga obungi badde nga beebuuza sente zino tezibanga zezimu ku bukadde 5. Jukira twavaayo ne twalaba omubaka ono yennyini Medad Lubega Ssegona yavaayo ng'awolereza ng'ebigambo byayogera byawukana ku byabalala nga bannambooze ng'alinga awolereza omukulu okutwala emiliyoni 5. Kati abasinga obungi ne bagamba sente zino zandibanga ziri part of ku miliyoni 5 ziri ezakwasa omukulu omu Commissioner wa Parliament Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yasindika okubeera Commissioner amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Honorable Ssegona ono nkugambye akiikirira Busiro East mu Parliament ene 11 era nga abadde abakiikirira okumala emyaka kati gigenda kuwera 20 ng'akiikirira ekitundu kino era nga wetwogerera yatuula ku kakiiko akakosase nga chairperson era amuddira mu bigere bamuyita Honorable Alani Mayanja. Kakati embeera bwetyo bwegamba abasajja abakwatiddwa waliwo 3 bakwatiddwa naye nga kigambibwa mbu bano 3 abakwatiddwa bava mu bitundu by'e Nalukolongo era mbu kyandibanga abazibbye basangibwa saidi zeeyo era mbu kyandibanga ababbye sente zino be bano be bakutte bagenze mu mayumba gaabwe nga babaaza. Ssegona yaleese poliisi ey'ennateete n'aleeta poliisi eyaawa n'eyaawa n'agimalayo njagala sente zange. Naye njagala okubuulira gwali ku Red Zone TV njagala okubanga nkuwa amawulire gano ogategeere bulungi nnyo nti sente ne wetwogerera tezinaba kubeera nga zirabika. Ebisawo n'ebisawo bya sente omwana yakuuliise nabyo tezinaba kubeera nga bazikubako eriiso lyonna. Naye nga bwe nkugambye nti poliisi ekyagenda maaso n'okunoonyereza kugabe bakutteko abantu 5. Bakutteko abantu 5 kigambibwa mbu abamu basula sayidi ez'ewankulukuku aba bataanira bagenze ne baaza amaka gaabwe nga kuliko Edward Lutaya Edward Lutaya ssentebe we Wankulukuku Kinaawa yavuddeyo naye n'ayogerako era agamba nti sente zaggiddwa mu siringi mu kazigo kaabwe mbu sente baazirabye era mbu ne bazisanga mu kazigo k'omuntu omu. Kati ate waliwo gwe nfunye ye n'aŋŋamba sente tebannaziraba sente zikyabuze era abamu batandise n'okuteekawo embeera twagala tunnyonnyolwe sente ezo zaabadde zaaki omukulu yabadde azitwalawa sente ezo nga nnyingi nnyo era yabadde azijjawa. Bino byonna ojja kwongera obinoonyerezaako naye nga nze ekyo kyenkufunidde nsobodde okufuna engeri gye babbyemu sente ezo naye abazibbye kigambibwa mbu balabika nga bakwatiddwa naye ate waliwo ngamba mbu tebannaba kubanga babakwata era ne sente tebannaziraba. Zaabadde emiliyoni 118 eza siringi za Uganda.